proposed budget nagitadde mugundi ki file ki. Good morning. Good morning to you, sir. Okay. File ezo zasuzewo lwaki? Zasuzewo just ntigundi nabadde wabadde kuki nagambye ebintu ebyo byonna byetaaga nga biyingidde mu computer olunaku lw'eggulo. Oyo waka yabadde waggulu. Nze ne ntuuka okunyuka nga ebintu ebimu tonna biyingiza mu file tonna ziyingizaamu. Ngolo lwaki? Nedda mukama wange just nti obudde bwaba zaweze essaawa nnyezi ekiro nga ndaba obudde bugenza ate nga nva wala. Ngova wala kati osowat nga ku beeke eri munda kati nga ntya mukubo ne ngamba why I will start with the Lord. Kwegamba will start gwe byosalawo byokola nze ngenda okugamba ekintu mba manyiddirwa enkyagala na lwaki nkyetaaga. Naye ngenda kubimaliriza mu ddakiika ndowooza nga 3. Mu ddakiika nga 3 ebyabadde ebyeggulo. Please, this is the last warning. Bwe nkuwa omulimu nti njagala gugwe mba njagala gugwe. Okay. Bino si byagala ku mmeeza. Fayilo zino njagala ziyingizibwe mu computer today. Bino byonna mbyetaaga biyingizibwe mu computer kubanga guno gwe mulimu ogw'olwaleero. Before sawa 12 kitundu nga byonna bimaze okukolebwako. Mukama wange. Zino zonna gundi reports nzi typing eziyingize mu computer. Mama nzikole ntya? Kati nzikole ntya? Nze naganya okumaliriza ebyeggulo. Neddala bayo. Ebyeggulo just nyinawo file emu yino ngenda kugimaliriza. Then kati wajja kukola ki? Najja kukola sebo. Wajja kukola ki? Najja kukola mulimu. Oba tobisobola nfuna omukozi omulala. Nedda taata mbisa. Oba mbyekolere. Nedda. Byonna mbyagala mu computer. Today before sawa 12 kuba 12 nyina okubanga maze okukola final report yange. Okay? Yes, naye mbadde ngamba kinira. Bw'owulira nga tojja bisobola it's okay. Nze ngamba ng'otambula nga nfuna omuntu omulala. Mukama wange wifi eri siro bwemba enteringa files zino uzislowinga ne zigaana. Zityping zibeereko wifi bweneddako bwe tunafuna internet eyanguwa oteekayo buteesi naye nga biwedde okukola ki? Okolebwa. But this is too much for me banange. Look. How can someone whose daughter omuntu kati mazima zineno files zizo nanziyingize ndi olunaku lumu olunaku. Watandika kweyogeza weka. Watandika kweyogeza weka. Nawe ndeka. How are you? I'm not okay. Chichati. Ono mukama waffe. Ankereddeko yadusedda mwali. Ya mwali. Anyombesa ngwera how can you leave a file nga temugiyingiza mu computer. Imagine ejo nakoze from morning ntuka wando sawa 12 ez'okumakya nenkola from sawa 12 ne bwoba ogenda ku lunch ne bwoba ogenda ku breakfast you have to first tell him okitegeera kati yesterday imagine namusabye ne mugamba nsaba kugenda ku wali eri ewa haja ati nfuneyo ku ka juice nangamba files ziyingidde nenkomawo breakfast sagifunye lunch ne mukubira wane simu ne mukama wange nsaba kugenda ko wali wakiri bandetereyo ka delivery takirizaamu baba outsiders kuyingira. Imagine okitegeera neddalindako labayo oli muntu munnange olina omusaayi ng'ogwange laba file imagine zino zonna si za wiiki. Maybe ojjukira bulungi ng'onoonya omulimu guno. Ati olaba mbuuza ojjukira bulungi ng'onoonya nga tunabatandika kweka mwana omanye omulimu gubeera mulimu ogulaba nga kiri mulimu ng'ogulina jjukira wambulirako bulungi nnyo nga munno wano ku mulimu guno omanyi munnaye nnoonyeza emirimu yonna gye ŋŋenda sifuna yonna gye ŋŋenda wemba nfunye akasaala akatono kati mukama n'akuyamba n'ofuna omulimu guno n'osaba ssente z'oyagala zonna ne bagamba tujja zikuwa n'ebigenderako allowance ne bagamba tujja bikuwa kati bw'oba bakuwa emirimu gy'olina okukola ate nga weeka mwana gwaba n'obuzibu. Leka kwogeranga mu buyabuya. Leka kwogeranga atati. Zekambo mu buyabuya ne ngamba. No, seriously labayo kyenkugamba kitegeere. Eby'okweka abana biveeko mumanyi abawala temwagala kukola
oshegedde buli kamu kati okunyiga omunyizi digiti omu kyolabanga ekizibu oba mukama wo kyayagala kyobukola mukama wo kyabayagala mukama wange kyayagala naye abayo sokoleke nze gomanye biri mu office yange nawe towungira toyagala if you don't want me to talk to you go oba toyagala nkubulireko this is unfair laba files zino zonna nange ndi muntu nina omusayi gomanyize basobola okumpa luutu ne bagamba vuga engano eyo gitwale kalamojja mbana akatuke kalamojja bagamba katwale eno wabula gwe byenjogerako tobitegeera kawini mbana akatuke kawini ne bagamba shwi kati jinja nze siko wa motoka naye kati fayiro kitu tuweka mwana bemulage nti oyagala okukola kuba gwe mulimu gwolina kati bona goba wano nawe tombulirira nkugamba ekintu ekyamagezi ate weefuula kansala omulungi nkugambye bino ebintu siganye njagala omulimu gwange but this is too much tosobola typinga zino files zonna omulundi gumu ng'olwedde waliwo ne wanejukira gye wava navaayo abasajja bwe mutyo kati lindako ono just okunvuma wanene okunswazaswaza ayina byayisaawo omuntu gwakugamba muntu mulamu nnyo aba kino mulamu nnyo muntu mulamu era wayombera nsonga kikyayisaawo anti muntu mulamu ku basajja banne muntu mulamu naye kati olw'okuba nze yaŋŋamba ne ŋŋaana ng'ayagala simanyanga tubeere in a relationship with him ne ŋŋaana kati mukwana emirimu ginzita yakukwana linda Laila, no gana. Yajja wano nga nakatandika nakava mu intani nyingidde. Ngatandika okuneweesa obulabula. No yakwana. Nabono gwatya. No gana. Nga kingamba mbusimanyanga Shakira oli mulungi nnyo simanyanga emirimu egimuleka ntukole. By then imagine. By then nga ne files ezimu yaziyingiza mu computer. No gana. Kati nagana. Otegeera bulungi. Ntegeera. By the way si wano. Linda. Wangambe ebintu obadde jjonyumiza. Nti ekyakulemya mu ndimu ekyankwanzi bosi kukwana. No genda ekyotera bosi nakwana novaayo. Paka watuuka wano gwe mulimu olinga gwa mukaaga. Owoza nasoma bitabo byange nze nasoma njagala kukola mulimu. Ogenda kuzunga paka. Ogaana otya bakamaawo. Ogaana otya. Naye mwe abasajja. Kyoyagala. Abasajja mwagala kigwe tulungi watwetta. Ate kulungi wa. Omuntu bwalungi wa kitegeeza nti ayina. Bayina omugambako. Ogenda katino family. Let me tell you. Ekyo. Oh my God. You boy you don't. Wekiriza ebintu biwuke. Kiriza ebintu biwuke. Newe yandi baddenzi. Ati dabayo. Singa nali wakuganza buli omu. Nakakola mu company zita. Kiribo kiti. Bw'oba togenda kukiza wano era n'obona bagira kugoba. Mpozi ojja kuwuzika osika kabalagalawo nga gwe bosi wo weekozeseeyo. Ate n'abakasoma bajja kujja bakukwane. Okwogera n'ensi kwekumanya. Okitegeera. Wewanga yensonga. Singa nakiriza. Ama companies I've worked for more than 10 companies. I've worked for more than 10 companies and it is the same issue. Kukiriza bosi waffe obeere n'eddembe. Bino byonna byakupika. Never in my life will I lower my standards for a man. Ogenda n'okuzunga paka. And what is happening here? Just typing some work here. Go official one. I need a balance file. Files zino njagala ozikole ziyingire mu computer. Bino byonna mbyetaaga mu computer ne bino mbyetaaga mu computer byonna olwaleero before sawa 12 mbyetaaga mu computer ng'obimaliriza. Oh my God.